omujulizi wa 22 aleeteddwa mu kkooti okutandika okuwa obujulizi bwe mu musango gw'okutta omuwala Susan Magala mu mwaka gwa 2018. Ono ye Aiko Robert, omusirikale w'ekitongole ekinoonyereza ekya forensics, nga yakuba ebifaananyi 19 mu kifo ekyasangibwamu omulambo gw'omugenzi Susan Magala ekitiko Kirombe mu disitulikiti y'e Wakiso. Era ono abuulidde kkooti engeri gye yabikubamu. The Shell logo and the words Shell Rumila clearly seen on the logo. My lord, this yellow thing is a logo for Shell. And on the opposite, on the other side of the chest, there is a word Rimula. Ono agamba nti omugenzi bamwekebejja ne basanga nga yali yatemebwako engalo 2 era ng'ebifaananyi byonna abiraze kkooti. Clearly showing the amputated fingers to the number of the left hand. Robert ategezezza kkooti eno tuluvannyuma bakola alipoota ku ebyo bye baazuula. No any other external injuries were observed. Actions taken here, notes of observation along with the preparation of the speech plan were done by A&P. Agamba nti bakuba n'ebifaananyi okuva mu bifo ebirala okuli emizigo gy'abamu ku bavunaanibwa ekkonge mu ggombolola y'e Makindye nga baakizuula nti abavunaanibwa bano gye baatemerako omugenzi engalo 2. Mu muzigo gwa Ismail Bukenya baasangamu ebintu ebiwerako ng'ekibombo ekikozesebwa okukuba empiso n'ebirala. This one shows a mid-range view of one of the vessels with assorted things including khaki envelope size A4. This khaki envelope size A4. Then the last shows a close-up view of the envelopes in the vessel earlier on, described in the previous photo, observed with a red stain on one of them, bearing the names Bushira Zamir. Robert agamba nti bagenda ne mu bifo ebirala okuli abavunaanibwa gye bagambibwa okugula ettaka mu nsimbi ze bajja ku famire y'omugenzi Susan Magala okuli erisangibwa mu disitulikiti y'e Buyukwe ne Luweero. General to specific crime scene photographs were exposed by IP Mary. Notes of the observation prepared by AIP Chota Robert and a search certificate completed by Detective ASP Nusra. Wano ludda oluwabi lusabidde kkooti eno okubafunirayo basobola okuzanyira obutambi obwakwatibwa wabula nga kkooti eno ebadde terina nkola eno. Wano omulamuzi Alex Agigi wayongerezaayo omusango guno okutuuka olunaku olw'enkya nga kkooti eno efunye engeri gy'esobola okuzannyamu obutambi buno. Moses Junju, BBS Terefayina, Gambuuze. Aiko Robert yakwata ebifaananyi n'obutambi mu bifo eby'enjawulo okuli ewasangibwa omulambo gw'omugenzi, ewasuulibwa ssente ze bafuna okuva eri abooluganda b'omugenzi n'ebirala. Olwaliro alaze kkooti eno enkulu mu Kampala mu maaso g'omulamuzi Alex Agigi be yazuula mu bifo ebirala. Ogamba baganda mutegeeza nti Robert alaze kkooti obutambi obwakwatibwa okuva mu bifo okuli abavunaanibwa gye baakuumiranga omugenzi we baasanga ensimbi ze baasaba ne waasuulwa omulambo gw'omugenzi Susan Magala. Ono mu lugendo luno yayambibwako abasirikale okuli Asaba Simon eyabuuzanga ebibuuzo abavunaanibwa bano ababiri okuli Ajala Nakandi ne Abubeka Kyewolya nga batandikira Natete Church Zone abavunaanibwa bano gye baakuumiranga omugenzi okumala wiiki emu n'ekitundu. Omujulizi wa 21 mu musango gw'okutta omuwala Susan Magala, Aiko Robert yakwata ebifaananyi n'obutambi mu bifo eby'enjawulo okuli ewasangibwa omulambo gw'omugenzi, ewasuulibwa ssente ze bafuna okuva eri abooluganda b'omugenzi n'ebirala. Olwaliro alaze kkooti eno enkulu mu Kampala mu maaso g'omulamuzi Alex Agigi be yazuula mu bifo ebirala. Ogamba baganda mutegeeza nti Robert alaze kkooti obutambi obwakwatibwa okuva mu bifo okuli abavunaanibwa gye baakuumiranga omugenzi we baasanga ensimbi ze baasaba ne waasuulwa omulambo gw'omugenzi Susan Magala. Ono mu lugendo luno yayambibwako abasirikale okuli Asaba Simon eyabuuzanga ebibuuzo abavunaanibwa bano ababiri okuli Ajala Nakandi ne Abubeka Kyewolya nga batandikira Natete Church Zone abavunaanibwa bano gye baakuumiranga omugenzi okumala wiiki emu n'ekitundu. Victim yani? Susan Magala. Akaja kumanya mwali mwine yemubise kwasa. It was only the first that was covered. And it was covered with what?
Abavunaanibwa bano buli omu alina omulimu gwe yakola nga Musa ye yali abakulira, Adija Nakandi ye yalabiriranga omuwambe, nga Abubeka Kyewolya ye yakola ogw'obukuumi n'abalala. At night usually she will suso in the bucket, but during the day she will go to the which bucket will she suso in? One way I'm such a good. Why don't you get to see a Bano mu katambi kano bagamba nti balaba baluddewo mu kifo kino nga ne baasaba ensimbi baali tebeenyeenya ne bava mu kifo kino ne bagenda ekkonge mu Makindye mu maka ga Abubeka Kyewolya. Nati yagenda okubaawo twamala kubeera nga tusindiikiriziddwa kuba yali abadde naffe ebbanga ddene lingi ebyali bibaddewo wakati so tuwalirizibwa okubeera nga tutuuka ku ekyo kyonna newankubadde that was not nti ebyokwerinda byabwe byali biri mu katyabaga. Mu katambi ke kamu bongera okutabukira omuwambe okusinziira ku mbeera eyaliwo nga abooluganda lwe baluddewo okuweereza ensimbi za $2 2,000 ekyabaviirako okutemako omugenzi engalo 2 ne baziweereza abooluganda lwe n'akatambi ke baakola nga bazitemako. Bano mu katambi kano bagamba nti Musa ye yakola ogw'okuwa obujjanjabi omuwambe era nga ye yamukuba n'empiso eyamutta. If you kidnap someone, yes. Ask for ransom. Yes. Ransom bw'ogifuna, yes. Nga mulaba muli safe, yes. It is a must for you to let the victim go. Yes. Wafuna ransom mutagenda. Ajala Nakandi agamba nti ekigendererwa kyabwe tekyali kyakutta Susan Magala, naye baali baagala ssente okuva eri abooluganda lwe era olwazifuna ne baziwa obukulembeze bw'Obuyisiraamu. Wano Kyewolya Abubeka n'abalala bateeka omulambo gw'omugenzi Susan Magala mu mmotoka ya Ajala Nakandi ne bagutwala ne bagusuula ekitiko mu disitulikiti y'e Wakiso. Ono era alambuza abasirikale ebifo mwe bajja ssente ze bajja eri abooluganda lw'omugenzi Susan Magala n'obukodyo bwe baakozesa okuziggyawo. Ebifaananyi bino byonna biragiddwa mu kkooti wakati mu kwensitalo okuva eri abantu bonna abadde mu kkooti, era omusango guno gwennyini kizuuliddwa nti abantu ababiri abakulemberamu okunoonyereza mu musango guno abasirikale ba poliisi ababiri, omu yafa dda ate ng'omulala ye yafuna akabenje emirundi 2 kakati takyasobola kutegeera na byaliwo. Omusango guno gwongeddwa okutuuka ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno. Abavunaanibwa bano 9 bavunaanibwa omusango gw'okuwamba n'okutta omuwala Susan Magala mu mwaka gwa 2018 wano mu Kampala. Moses Junju, BBS Telefayina wano mu Kampala.